singa ebintu yamwe mulimu ebyo bya federation singa mugoba sente nga bwe muzirimu bwe muti okitegeera kakati ne muzifuna Kenzo n'akulita n'ekisawo kye n'agenda mugezi bigambo kye bitufu y'omwana oyinza mwana omusajja omulungi nnyo sula nkugamba bwe kyensooka belivinga kiri kimu nti Kenzo ekyo takisobola lwaki era nange ngambye ogambe singa kiba kikisoboze naye kyo tasobola naye Katonda nga yakireese ogambe nti Allahu ya'lamu oba sinza kwogera bigambo bingi jasi kunonya mukwatako mukwaze bula ne mga gundi wallahi kiki Ega, sijuwati atisobole Toyota sobola. Bokati TV Nera. Tukwaniza nnyo ku Bokati TV onako olwaleero bali kwera mpozinga ate osubscribinga olikinga era nga opostinga mu mbeera yonna ng'okommentinga olwalaga mu mbeera yonna eya bulijjo. Nze Sula Ssenyonga onako olwaleero tulina Erodi Bitemu mwana w'ekawempe mwana nzaalwa y'ekawempe talina gy'alaga y'omu ku basajja benkugamba abalidde ssente z'omusolo nga bulijjo. Soko wawozeeko bananga abatwa mwena ku Bokati TV amanya Mutebe Ramadan Lord Bitemu sajja w'ekawempe Maganjo Kagoma sagala kwogera watufu wawenva abantu ab'ennogo bayitirivu obungi bamafia naye nange ni mafia wonnumbira manya olumbye omusajja munno naye nga tubadde abantu bangi badde beebuuza nnyo olutalo lwa Saha luvaawa ewatuufu olwa Kamiri ne Saha luvaayo watuufu naye okuva kunoonyeza kwe twakoze ng'olutalo luva ku promota Mero owe Sweden eyabuukinga Saha ate Kamiri mbu n'akubira Mero ng'amugamba njagala ompe empisa eyiseemu awo obaana b'otimba abaana bato b'otimba babajeeko okitegeera kati promota ate alikodinga Kamiri byamugambye abiweereza Saha olutalo bwe luva. Sula njagala nkubuulire bwenti nze Dr. Jose Chameleon w'ekawempe nze nkulira nze chairman w'ekawempe Musician Association tegeza abo bonna bammemba bange njagala okuwa amazima agasembayo Chameleon tasobya tasongwamu lunwe tagambwako kubanga byakoze abikoze nze Mero yankubidde kubanga nkoze research mu kuwagira Dr. Jose Chameleon ensonga yali bweti oyo Mero yennyini Dr. Jose Chameleon gwabadde akola naye Chameleon alina tours eza Europe Chameleon bw'aba ne tours za Europe Mero yalabanga omusajja agenda kubeera kutambula Europe yonna n'agamba Jose njagala tukole naawe Chameleon n'amugamba tugenda kukola kitugenda kukola naye nga Mero abadde nga ateeka naye nga yaserebamu talina ssente kati Chameleon n'amugamba nja kuwa tukole ku discount Chameleon bw'akkiriza okukola ku discount n'alinda posta na buli kimu kyonna kikolekiwe ne deposit buli kimu kyonna kikolebwe Mero n'aba negundi Mero musajja muwagizi wa Arsenal yayina pate ng'agenda kusala keke naye nga keke ya Arsenal n'ayita request n'amugamba muganda ajja tukole ki tusale keke Kamiri n'amugamba ffe waffe Uganda abantu baagala nnyo ekintu kye bayita emipiira n'amugamba nti nze saagala kusosola mbawagizi bange nti mpagira kino oba mpagira kino naye nze ndi muwagizi waki wa mupiira kakati Mero n'afunamu feeling bw'afuna feeling Mero kwe kukola ki kwe kubira Saha esimu n'amuganye nasho biki kakati awo kwe kuwuddira ddiru naddira ddiru gye baakola ne Dr. Jose Chameleon n'akwata agreement gye baakola n'agidistributinga n'agigaba mu ba diaspora promoters bonna naye ng'ono jjukira amuwadde discount
Mero awo abatta omulimu gwani Jose Chameleone kuba yamuwanga omuntu olw'omutima gw'omulungi abantu gye bawozambu wa mutima musajja mutima mulungi kati bw'amala okukola ekyo ne Chameleone n'akola ki n'anyiga n'etakyali nti Chameleone Mero olwawa sawa omulimu nti Chameleone yakola ki yawulira bubi si bwe kyali Mero yennyini yemusobya era Mero ndowooza talina international promoter just naye alinga abaana abalimuko Mero okubeera nga asazaamu agreement wa deal gye bali bakugize ne Chameleone saha ate abeera ayingiriramuwa ayingiriramuwa nti bano ebamala Mero nga bomanyi ba promoters abali unprofessional ngoyo Mero wamwe kakati bwe bamala okukola ebyo then saa wayingiriramu Mero mukwano gwa saa ate Mero mukwano gwa Dr. Jose Chameleone era boogera ku bintu ebyenjawulo ne wabanga tewali shobaki ba mukwano kati Mero we bamala okuvaano mu saga za keke za biki Chameleone agenda okulaba ku status ngalabayo poster nga kuliko King Saa balaba poster Chameleone teyalikodinga na kulikodinga yawandiika buwandiisi oba omuntu omu okuva mu kampu ya Chameleone n'awandiikira Mero ebigabo namugaa wano wetutuuse boti bwokoze kyekyo kyaliwo nayongerezaako n'ebirala abaana bataabo Chameleone ebyo teyabyogera lwakuba oyo Mero omulaba Mero olw'okwagala kati okutunda show just kwe kuteekamu ebyo ebintu ntubwe bito naye kyemmanyi ekintu kimu lwakuba nti Dr. Jose Chameleone ayagaliza twabadde tusaze okusabotaagi nga tugende nti show eyo abantu tebagiyingira ne Chameleone yatugambye abantu show bagiyingire basobole omutima gw'omulungi kisoboka Sula lwakuba Chameleone yagambye amajege kati Sula nkugamba bwenti Chameleone ayimbula amajege njagala kubuuza esaawa zino ani asinza amajego ku internet esaawa eno omuntu Chameleone oyo omulaba tabeera nnyo ku internet naye ayina amajje gali ku internet saha wano ndowooza abantu bemmanyi abalinza okubanga balinga ababisanyamu ku majego ku internet number 1 is Bobi Wine number 2 ayina kubeera Bebe Cool ate Dikezo tebalina amajego aliga agakuba oyo alina amajje agakuba gakuba galya n'okwa etuveeyo ebimu ku bigambibwa nalabye Palasonga agamba nti kyekaseera Kinsa asiime bye bamukoledde okitegeera Kaye agamba nti ate family y'amayanja yeyandibadde wulira Sula abaana abo lwansonga bakoze nnyo Sula ogenda bakoze nnyo ku interview lwakwogera linnya Kaye agamba bantu abo kuba basaha bakoze nnyo abaana bakoze nga enjala ebaluma n'obbaluma n'amenya Myoze radio yayozanga motoka wa Chameleone naye nga talya mmere bajefu kiwa bani bano bamukasa babagamba nti abaye mubuke wano muveewo n'omusajja ajja battira wano enjala be baana kwe kutandika okugenda beeta kati Sula nkubuulirako bwenti abantu olwaleero bamaama baffe oba bajjajjaffe twandibadde tuttabatte Sula Jose Chameleone byakoledde basaha omuntu yenna akuyisa mu haso ng'ogenda kufunamu okusinga okubanga omuntu akuwembejja buwembejja nga togenda kufunamu nze ngenda abaana baali bakkiriza bayoze emmotoka bakole batya babikola okulya ate kati nkugamba bwenti ng'omusajja yagendanga mu restaurant ne balya ne bakyala bo baba girlfriends abaana nga bayimiridde bweru wa restaurant bwamaliza n'agamba aliyo naye tugende tukole kakati Sula gamba bwenti nga tuvudde omanyi Kayoyo Kaye mwe yasiwuukira enviri Kaye we yaviira kuno nga takyalya kyamisana nze nasangako Kaye mu Tonninnyira eri ewaffe Bwayise mwana we Bwayise namusanga mu Katonninnyira bwenti in fact namugulira n'emmere yali ya 2,000 nga talina adde 10,000 olugula emmere oyo Kaye gw'olaba
naye kati bw'otunuulira embeera yasubira mwe yayita Chameleone oba omwana w'ekawempe tasobola kusiibya oba kusuza banne njala. Bino ebirala ebyokwoza emmotoka, ebyokwoza engoye, ebyaki ebyo baabikola ate era abayimbi bangi babikola ki? Babikozesa bannaabwe olw'okuba ezo ze haso ze tuyitamu omuntu kwe kulima ate omala okungule. Kaye agamba abaana okubeera nti tebafiibwako kibasindisa emize emibi omuli obubbi. Agamba abaana baliyo nabamu babaddemu n'emize gy'okubba be bagenda mu bivulu ne bayisaawo eggaali era bagamba nti eggaali ezo ez'ababba zitandikidde mu kati tolaba nti Kaye yennyini yatabuka omutwe era singa Kaye abadde Uganda twandimututte mu mental health ne tulaba omutwe gwe oba omutwe gwe mulamu oba omutwe guliko ekizibu oba okitegeera. Kaye yatabuka omutwe lwaki otandika otya okugaa nti abayimbi ate abaliyo na Iran kati ambuuliremu nti gundi kondo ne gundi kondo ne gundi kondo. Tetwagala kumenya manya g'abaana naye kiki yagambye? Kyeyagambye kifu 100%. Era Kaye eyo gyali gye yaddukira gyali mu kunaaza abakadde kati kuba talina mulimu gwagamba nti baneesula nze wano nkola kino bwekiti ne bwekiti ajjudde mutwe gumulinga nsujju kusinga n'ogwanga obunene. Oyo Kaye bino mbikugamba sula bwenge nti Leon Island bandi badde ba respectinga nnyo Dr. Jose Chameleone okusinzira Dr. Jabaze kati nze nkuwa story ya Chameleone kuba Chameleone yajjanga nga tukuba misawuli ewaffe Maganjo naye Chameleone ng'asiiba ku kisaawe ky'ekawempe playground talidde tanywedde naye ng'ali awo bw'ati bw'avaawo kukola revenge mu banne bw'avaawo n'agenda ejjinja kalooli ku lusozi asiibayo aleekaana poliisi emukutte bamusibye naye ebyo byonna results ze yajjamu kugenda Nairobi alikodinze ennyimba akomyewo yegasse ne banne batandise okukola kati olwaleero Kyaga mugagga Gisaha mugagga gundi ani ono omwana yani ono ali ewa gundi ali ewani tata sula sula kakati nze abasajja bakutuma abagagga oleta Kyaga bwali ayina kyali ayina wasula ayina ennyumba ye ayina abaana asobola obbasomesa kati omwagaza oyita obugagga omuntu yenna asula omugagga Kyaga zaalina zogambako togamba mbu za good life ati kati olwaleero ani yakola ba good life tebalina kyebaava nakyo kyebaavaayo nakyo kiringa nze olwaleero bwe najja asula nze nonga nti kakati bite mu kompyuta eyo giraba weetikeko naye singa onjigiriza bagibikula bwe bati bakola bwe bati ne bwe bati oba ompadde kakati good life yave wa Dr. Jose Chameleone ng'abawadde ekikolo n'eddagala ye kennyini yabayisa mu hustles ze bayitamu n'abaga kati mugende mu nsi mukole era y'ensonga lwaki babadde ba student balungi era bakyali ba student balungi kibi nnyo nti muganda waffe Katonda yamujjulula n'amujja mu bulamu bw'ensi eno naye ng'era babadde successful era bakyali successful ezo zonna tekijjaawo nti ntuyo za Chameleone. Awo Kaye wakugambira abantu bano naddala family mayanja bandi bali baappreciatinga nnyo abaana babadde nabo era n'akugamba mpaayo omwana omu ali successful mu ndongo naddala ddala ng'akozeeko collabo ne Chameleone kakati olwaleero gwenyinza okugamba Saha yakola collabo ne Chameleone Saha ali successful ba good life bakola collabo ne Chameleone ba good life bali successful Wizo yakola naye ezo bazikozenga bamaze kwetongola asabye nga yayagala amasanyalaze ekintu kyenkugamba nti sula eri omuntu gogamba emugattakeemu n'akugamba nti musanvu kati Kaye weemugattakeemu musanvu omutwe guhayina kati olwaleero nze bw'onsaba abantu abakoze kolabo nsobola okukuwa abali wano mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda ng'ate kolabo zibadde successful Chameleone ebintu ebisinga sula abikoze Chameleone teyeetaaga kusongerwa Chameleone yeetaaga kubeera celebrated era nze ekyo kyenamba wali otegeseko Chameleone nze nategekako Chameleone ewaffe Maganje Kagoma
in fact yajja n'alinda n'okulinda yes nga n'ebyuma byennyini byali biganye. Kamiri n'atuulawo n'alinda n'amala okulinda n'entereza ebyuma n'ayimba. Abantu abali bankoledde ebintu ebyo bali abantu aba benali ntegeseeko bone Bobi Wine oyo namutegekako era microphone nefa n'atuula wali n'alinda n'ayimbira abantu. Kati nze toyinza kumbulya nti Dr. Jose Chameleone ayina empisa embi. Never. Dr. Jose Chameleone abantu abalaze kubo fenna abasinga abaana tulidde ku ntuyo za Chameleone ko tusomesereza abaana ko tuzaalidde abakazi gwegamba gwe bite abana Uganda olw'ensonga kati eriyo bafaani sula kati kankubule lwaki abantu balidde bonna ku ntuyo za Chameleone eriyo bafaani eyali mu kidongo nazino oluyimba Mama Mia n'akwanirako omukyala ne bagenda ne bazaala omwana kati olwaki tubala nti Mama Mia yavaamu ebibala ebyo oba kitegeera ekizibu bw'oli otama sula sinnalya nze kubuulira ekintu ekyo kuba kati nze sula nkubuulira kiringa kati olwaliro sula omuntu banaga nti munnange very kwazi mujita people power yamwe va mu people power deno tosobola oliawo bwoti omuntu yenna gwosobola okugoba ku live yo oba wano ye muntu gogamba nti ayogedde kuki kuchagulanyiwo nenange wange ogwawa nze omuntu gwemmanyi wasalawo defending abayimbi benale kati nze musicare buli wamu buli muyimbi yenna kati mpagira kagambe nti mpagira Dr. Jose Chameleone mpagira Bebe Cool mpagira Bobi Wine mpagira Eddie Kenzo n'abayimbi abalala bonna ngali mwomu abala bonna bakibiina kimu akibiina kiki nagamba bwenti sula nakugamba nti abayimbi bwe batajje music mu politics bonna bagenda kwebika bitande politics omenya abayimbi basatu bonna nga beenale nga balina mu government kati bali abalendayo opposition kati abayimbi bali obalaba government fefe nyini tuli bantu bakusatu kyojja kujja nkikunyonyole bulungi mu ba taxpayers abasinga okuwa omusolo abayimbi bayingiza sene mpitirivu oba okyegera kati olwaliro ffe abayimbi abo baba bagende eri president Museveni ne bajjayo akasente nga n'omusajja nekyagulanyi bwaga nti ye leader of opposition nga naye ajjayo akasente kale kaye Joel Senyonyi naye nga Bobi nabo balina akasente kebakolaki kebajjayo side eyo tukwate tukole ki tukulaakulane ngekyo kigwa sula kakati njagala kubuuza okkiriziganya n'endongo ey'okubeera nga abantu batandika okwekokola omuntu nti nayita wagundi naye baba yandiisa akakanja omuntu yenna ayogera ekintu ekyo nsonyiwa okwogerera ku kamera naye ekigambo sandyogeredde ku radio ekigambo kino era kantireke naye nga yandibadde mu ssiru sikyogedde ekyo nkirese nti omuntu oyo ayogera ekigambo sula omuntu yenna ayogera wajje nvudde ng'ate ali successful aba fool. Omuntu yenna ayogera wajje nvudde ng'ali successful abikako. Kiringo omusomesa nze nina omusajja yankubanga kiboko nasomerako ewaleeti Zibairi Kayongo naye ng'omusajja bamuyita Sheswaibu okwata obukwasi yasaluna omusajja atusimbe yankuba emiggo n'essula olwaleero nyinza n'okusomera yasaluna makati essula ze yaŋŋamba okwata kati ŋŋanve no ŋŋamba omusajja oyo mubi nnyo yankuba emiggo yankuba naye nafunamu. Njagala kubuuza singa ebintu yammwe mulimu ebyo bya federation singa mugoba ssente nga bwe muzirimu bwe muti okitegeera kakati ne muzifuna Kenzo n'akulita n'ekisawo kye n'agenda mugezi bigambo kye bituufu ebyo oyinza omwana omusajja omulungi nnyo sula
nkugamba bwe kyensoko belivinga kiri kimu nti Kenzo ekyo takisobola lwaki era nange ngambe ogambe singa kiba kisobola naye kyo tasobola naye Katonda nga yakirese ogambe nti Allahu ya'lamu oba sinza kwogera bigambo bingi jasi kunonya mukwatako mukwaze bula ne mga gundi wallahi kiki ne ega sijuwati atisobole ekyo tasobola naye aito kirala sula kikwata kwa kyo kirala akati yaone saa tomunenya Sanda zile za kunonya za kumaga kubanze saa ye munenya lwaki saa munenya sula sule wantu wovudde kiringo lwaleero munsi muna abantu bwe bali oli dadda ku maama we n'amuvuma nadda oba ku taata we basade ikibi kati sula omuntu yenna akuleese ku mulimu Chobola abantu olwali abantu bagamba abaganda bangwe baganda biki nti bwoleeta omuntu ku mulimu ate ne bali n'akulimirira n'akola ebintu ebikyamu naye olwaleero omuntu akulese ku mulimu abataatawo oba abeera maama olwaki nti buli kantu kano k'oba ofuna osobola okulisaako famire n'olisaako abantu bonna abantu abali mu bwetaavu omuntu oyo omuwanga respect ekitegeeza bano abaana saa teyandiyimbye kutuuka watuuse singa teyali Chameleone omanyi omuntu lwaki akuguka mu mulimu n'aba wakabi nga tumalize ne ku mpandiika y'abayimbi okkiriza nti omuyimbi asobola okubeera nga awandiikira omuyimbi omunene wanga tamanyikiddwa kya ekyo era nze kyenjogera kiri bwe kiti nti omuyimbi omanyi music ono sula buli kitone n'okuwandiika kwennyini kitone omuntu aveeri oba afaanana atya oba ali atya asobola okuwandiika oluyimba nga lwakabi okkiriza nti omuntu asobola okuwandiika oluyimba mu Luganda ne balukyusa mu lulimi olulala lonna lonna baluswayiri baluzungu jjojja ndabayo naye okusinziira Chameleone ebintu bye bwabadde abikola Chameleone ye wano mu Luswayiri n'Abaswayiri bennyini bamutya nze bwekyo nkugamba bwe nti saa ennyimba Chameleone ze yagambye mbu teyaziwandiika era teyazikola ki teyaziwandiika eriyo ennyimba Papa Sid ze bawandiise nga bali ne Dr. Jose Chameleone eriyo ennyimba Bakyagabo ze bawandiise oba ani Papa Sid mboki mbu yawandiika yatudde alina ttiimu eri gye yeegira mbu ali saidi eri si saidi eri yasa tomanyi bana basigalanyi mu mutwe ya papo ali ebisiige yesiiga nkutidde laila kakati olaba kakati buli lwokuza abaana mubaamu abaana abayize n'abaana abatakoze eki omanyi lwaki oba oli abadde kati oyo okubeera fosti mu ekyo celebrity life eno nzibu nnyo sula kati nze musajja yali abaddeko star nekuba oluyimba namudduka bunamawanga kakati okusebengerera bwoti nga toyina kyokola owulira kyovolaba abantu bagenda mu depression kati nze nali mugezi bitemu nali mugezi nti oluyimba nalukuba naye amatafaali nagakubako amazzi nagakimako ku kyalo nze seeganya mulimu kali Papa Sid bw'alaba ng'engoma zikaaba Chameleone akoze omutima omulungi addidde mutabani wa Papa Sid amuleese abantu bamulabye kati oli kyekimutta depression kwe kugendamu abo abali ebisiike oba okitegeera kyekimutwala eyo kati ono omuzadde yakuza tomunenyamu ekyo kubanga omwana yeesalirawo Chameleone akutta abantu abatutte mu America yatwala Dennis Lama gwowulya gwe twayitanga Thunderman ali USA ye yamutwala amawulire gwe nze nkuwa amawulire agataliiko ki nze nkuwa amawulire sula gwoyinza ogatigana amawulire bane mwenna abali ku bokati mbagamba bwe nti amanya Zero Bitem aka Mutebi Ramadan mama ono yatamuleetera ensujju zange ne muwogo mama sula tusabe esujjuze olunaku lw'omukaaga tujja kgenda ebuwambo gye tulima
Sula tumuletere toke, tumuletere n'ensujju. Era mama wange Aida Nakisene nkutumiddeko nnyo. Mama w'abaana nkutumiddeko nnyo. Mu mbeera eyo Sula tulina kye tutagatta, ebimu tubigatta n'ebimu tetubikola ki tetubigatta. Sinabulako okozeyo akasuuka kawunda suuti akayero nkakube ddi kubanga obutishati mbwambala nkakube ddi gwe nkumanyi nkakube ddi olunaku olw'omukaaga ngenda kakubira nga kayero bulungi era okakase nti ssebo awo wenkola ki awo nze sikwenya kwenya oba misana oba kiro oba mutuntu oba kawungeezi awo empagira. Kale tujja kuelewa mpozi nga tusuka wane eno nze Sula Ssenyo nga tusinkane kunaku lw'omukaaga Bulokoso ate mwafa nga Sikyom Properties tuli nabo obwera nga tutambula bulungi ku nsonga z'ettaka mbere bulungi mweraba.